kati kankubulira kyamazima Washington yali muganda wa radio nga bafuka ba Luganda yasinga okola ennyimba ze era nga Frank ne Washington ba Luganda naye okuva ku event eyo Washington tavanga yokwogera mazima ne bana mawulire mu kenyina abakola investigative journalism mumubanja namwe gwe nabade nayo ku radio munagamba washi twakukyawa olw'okubaganda otubulira amazima ekyali ku scene katusa kunga amanti family esobola okusaidinga naye ngalemeddwa okuvaayo okwogera ebituufu newankubadde baali bakwano be teri mu matifu era Washington yalina information entuufu ku kyekyaliwo ku scene ani amanyi naye yaliwo naye tayogera ne mama tamubulira tayogera era bwali bayogere tujja bagamba aveya wakanyi kituwogera tetukoze story eno aveya kirabe awakanyi kituwogera oba kuyite Kookie agambe jangwe waka nkubulira ekyaliwo omanyi abantu abamu bafa mu nfa bwetyo myoyo gyabwe giruluma tokiwuliranga ko nti Washington leero obeggulo yalu mulambo gondi sibikiririzaamu ebyo ng'omuntu naye bwe kiri baawo era abakamera mujja kifuna kuba omuntu teyeefiiririra nadaye nga okufa kwe tekusikwabwe enkanya ate oli omukazi gwe baali naye kamera ye yaddawo tetumanyi na gyali tumanyi na bimukwatako bw'aba alabe interview eno aveeyo abeeko byatangaza mukategedde nti kyekirungi ekiri kuba kamera nti mmwe bannamawulire mutambuza ensonga oli bw'alaba nga kimukwatako nga yeetaaga input kale aveeyo nga Washa ajja akuyite nti jangu tukole story entuufu Pamela akuyite abagambe bannange mujje mbabuulire lwaki twali ku bbaala eyo lwaki tebabikolanga kitegeeza waliwo ekitali kituufu era family si nsanyufu okategedde amanya n'eddoboozi David Sanchez aka Mr. Social Media Monster nga ngoyina ekiwundu sooka olinde David sooka olinde kawo tugenda kujjawo ekiwundu kya boda ebiwundu bya boda si byakwana naye nga tuli ku mukutu gwe bayita Kookie Promotions mukola kyamaanyi okusubscribinga n'okulaba mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero tuli wano ku Papazi Sport tuli n'omu ku bafamire y'omugenzi Moses Sekibogo Nakinti J the music legend music maestro agenda kuba atubuulira enteekateeka biki ebiriwo biki ebitambula omanyi era ng'omuntu wavaawo mu bulamu bw'ensi mubaamu abamu abatakkiriziganya na bigenda mu maaso okusinziira mugenzi enteekateeka ze yali alese omukulu ogamba otya ndi bulungi Sanchez anti ndibondeze ebisinga okunyuma ne Sanchez gwe wa Kookie mwe muyina drone ekwata ebijja nemukola video ennungi ng'otukubye nnyo nati ku footage aba mulungi mwe mweka mwe muyina drone ku footage wamu kirungi nnyo naye nga kanso omuntu akulaba olunaku olwaleero mweyanjulire amannya go tweyanziza nnyo aba Kookie amanya James Serumaga director era founder wa Moses Radio Foundation omanyi ebintu ebyo byanjawulo nnyo abantu abasinga bakola foundation ezinga bakyali balamu naye kyewuunyisa ya Moses Radio ate nze yagikola yessebo abantu ab'enjawulo sense ekifo ekyo kyafuuka kya bulambuzi abantu ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo bajja ne balambula ze twalabyeko Konshens najja n'alambula omugenzi abantu abasinga ne bagamba yali amumanyi oba just bapromota bayitiddeyo kufuna vibe abantu kati njagala muganda ekubulira ekintu ekisooka kino ekya vibe asikiriza abantu bajje nakyo kisoboka naye ffe si kye baatugamba naye kisoboka behind the curtains naye Konshens engeri twateekawo level nti kati mu Uganda mulimu ekijja eyo basoba omuyimbi nga kiyoyote bulungi kuba teri wali avudde kuwona omuyimbi n'agenda alambula kafeero newankubadde yali w'amaanyi nefire ebbongole naye olw'okuba mu Uganda kati kiri buli wamu mu nsi yonna nti Uganda waliyo omuyimbi gwe baserebuleetinga kati buli muyimbi omunene ali ku level eyo bw'ajja mu Uganda afiiringa attached ng'ayagala ku associatinga ne family eyo oba n'ekijja ekyo just nga kiri passionate era mu mutima mwe batugambira nti ajja era yensonga era wakiraba kamera zaalaba buli kimu ne mu kibbo teyateekamu tewali naye yamugamba ffe twasanyuka omwaniriza n'engula n'ekitabo ekipya mu yasayininga
ekikadde ne tukijja tugaa Konshens azze ne mugulira ekitabo n'enswala ate peeni n'ezigaana okukola tujje ne tufuna namawulire yatuwa peeni ne tuwandiika ne vibe batugamba Konshens ajje ne vibe yakukyalirako muzira munne newankubadde yali tamumanyi bimukwatako naye kati engeri kiri buli mu nsi yonna abantu balina ka feeling ako nga bw'oba oli muzanyi wa mupiira n'ogenda mu Brazil oba oyagala okutuukako perewe yeebase okategedde ako kuba singa kyali kyamawulire yandikoze press conference mwenna n'abayita naye waliwo kampani nga bbiri zokka Kookie temwaliwo footage oba mwamugjawa mwaliwo naye waliwo kampani ntono kitegeeza tekyali nnyo kyamawulire newankubadde mwasobola okigabana ne kitambula n'okubanga teyateekamu kuba kyali singa kyali mu program yandiga tusulemu akasente akawani kaffe kakwate bulungi ne bano byali nayo tebaamugamba naye nga n'ekibbo kyaliwo era baakirabanga kirimu ssente okiraba yalaba ne banyumya naye ne beekusa n'ekifaananyi n'ama n'alinnya emmotoka n'agenda teyayingira mu nnyumba tewali engagement yonna kati ekyewuunyisa nze wa foundation ate nafunamu kuba okubanga Konshens asobodde okujja kukijja ku project yo gy'ozimbye bw'otyo mpolampola gwoba ofunye buwanguzi oba ofunye sente oba tofunye abaddewo eyo likodi n'abafamily Frank Wheat teyakifaako nnyo namugamba ekibaddewo kye naye nga tewali buzibu sirina buzibu naye olw'okuba nti abantu baakiraba nga kiri selfish be baateekawo embeera nti lwaki talina kyeyabawa biki biki lwaki tayogerako na maama lwaki talina kyeyasuubiza talina kyeyasuubiza bo tebalina yadde tetwayogera nabo bava mu motoka ne bagenda ku kijja ebifaananyi ebiruma ne bavayo ne bawogera ne maama awo naye nga yogera naye how are you biki ebifaananyi n'alinnya emmotoka ne bamutwala kiki ekyaliwo eyo vibe tagirina kitegeeza yagenda ewantu nga tamanyi wagenza okukyalira yaani kisoboka kuba singa yali kati nga bano abayimba bayimba naye mu Kookie studio abayimba ennyimba ze tebasobola butayimba kayimba ke tebasobola butalireetinga na maama ne batuula mu ddiiro n'abafumbirewo kacaayi okategeera kitegeeza waliwo ekitagatta bulungi awo wennyini ku bintu bino Lilian yavaayo n'agamba nti yavaayo n'agamba mu interview emu gye yaliko n'agamba nti first of all kyali shocking n'amawulire okugatuusa ku mutabani we omugamba nti munange muzeeyi yakola ki yagenda then another thing nga yemulugunyamu kyemmanyi nammwe abafamily nammwe mwemulugunya ku nfa y'omugenzi postmortem up to now temugifunanga 6 years down the road Uganda police and the other security organizations ne hospital bamulago tezefulumyanga postmortem ntuufu kati kiriwo ekiti kasooke ku kiri ekyo okufa kwa muntu ffenna tufiirwa wali ofiiriddwako teri asanyuka ng'omuntu wakoze eki ekyo kiri jeno ekyokubiri Moses yafiira mu political it was a political plot kati mu political plot singa bwolaba amawulire mwe muli bannamawulire gavumenti yaffe eno ennungi gye twagala ennyo buli kaseera esuubiza lipooti ekyakaweesa yali efuluma niya Moses ejja fuluma mpaka gavumenti ekyusa sigamba nti oba Museveni oba ki naye mulimu obubadi nga tebusobola kukkiriza lipooti ezo okufuluma okategedde era lipooti ekika ekyo ng'ekwata ku muyimbi omunene bw'otyo abantu abasobola okwekugunga eggwanga lyonna tesobola kufuluma lwa nsonga erimu ebirumira singa yali nga weringa eri genuine nga olumu asobola ogisoma n'agikkiza bandibadde baagifulumya dda amai communicating byonna byakiyaaye mu famire yo weeri era beera ewuliriza teri mumativu ku nfa ya Moses radio eyalipootingibwa n'omusango gw'ekkooti famire si mumativu wogamba nti it was a political ambition was he a political aspirant kisoboka ng'ogamba kisoboka Bobi Wine yali munabyabufuzi no yameruka bumerusi ne Moses era alina capacity yali muyivu yali mugezi yalina following kisoboka Bobi Wine yali munabyabufuzi so kitegeeza nammwe mukyadimandinga postmortem yani gyasaba twabiva nako paka nga wazeewo system ekkiriza reporting ezo fuluma eno system tesobola kuwa lipooti eyo
era bwebeerawo ejja kuba fake era kijasiga nga kiriwo questions omusango baaguvuga ne guggwa naye aba family si bamativu nenge gye basaliramu Troy si mativu n'otugamba nti Troy ayinza okuba yeyata nakyo tekimatiza okitegedde era mwemulugunya nti Troy alabika kabadi naye onaddukira wa Franco omumanyi embeera ze anaddukira bamukuba amasasi oba okitegeera kati anaddukira wa oyinza okuyingira mu gundi wakanya omulamuzi Jenny Francis Abodo bajja kukuba kati tewali mumativu era Lilian teyemulugunya teri mumativu naye agumiikirize obulamu bubeerewo gavumenti bwerikyuka tujja kumanya amazima temufunangako kutiisibwa bayinza okuba babaawo simanyi wa Frank ali afunye okutiisibwa ng'omuntu naye era bibaamu naye si bikulu nnyo ebyo ebikulu bijja kuvanyika mpolampola omanye obulamu n'omuntu omufu yeeyogerera rumors zibaawo mu bitundu ebyenjawulo zoogerebwa ku media oba oliawo ne kikusanga wano. First of all tutandikira ku Washington mwali temulina nkolagana naye nga mmwe aba family nti mwali mumulaba bulabi nti up to now talina kye yali abagambyeko kituufu kati kankubuulira ekyamazima Washington yali muganda wa radio nga baafuuka ba Luganda yasinga okukola ennyimba ze era nga Frank ne Washington ba Luganda naye okuva ku event eyo Washington tavangayo kwogera mazima ne bannamawulire mu kenyini abakola investigative journalism mumubanja namunamule gwe nabadde naye ku radio munagamba washi twakukyawa olw'okuba gando tubulira amazima ekyali ku ssiini katusaa kungamba nti family esobola okusaidinga naye ng'alemeddwa okuvaayo okwogera ebituufu newankubadde baali bakwano be teri mu mativu era Washington yalina information entuufu ku ki ekyaliwo ku ssiini ani amanyi naye yaliwo naye tayogera ne maama tamubuulira tayogera era bw'ali baayogere tujja bagamba aveeyo awakanyi kitwogera tetukoze sitole eno aveeyo akirabe awakanyi kitwogera oba akuyite Kookie agambe jangu ewaka nkubuulira ekyaliwo omanyi abantu abamu we bafa mu nfa bwetyo emyoyo gyabwe giruluma tokiwulirangako nti Washington leero oba eggulo omulambo gundi sibikkiririzaamu ebyo ng'omuntu naye bwe kiribaawo era abakamera mujja kifuna kuba omuntu teyeefiiririra nadaye nga okufa kwe tekusi kwa bwenkanya ate oli omukazi gwe baali naye kamera ye yaddawo tetumanyi na gyali tetumanyi na bimukwatako bw'aba alabe interview eno aveeyo abeeko byatangaaza mukategedde nti kyekirungi ekiri kuba kamera nti mmwe bannamawulire mutambuza ensonga oli bw'alaba nga kimukwatako nga yeetaaga input kale aveeyo nga Washa ajja akuyite nti jangu tukole sitole entuufu Pamela akuyite abagambe bannange mujje mbabuulire lwaki twali ku bbaala eyo lwaki tebabikolanga kitegeeza waliwo ekitali kituufu era family si nsanyufu okategedde omukulu era ku same story wazze wabeerawo links up oba joints nga bagamba even Mayanja family was part of Moses' death. Kale ekintu ekyo ky'Amayanja family okwera part of the death sikinaako bujulizi teri yavuddeyo kyogera naye njagala kukusuubiza saagala otye nti akaseera kagenda kubaawo Moses Lwedi ajja kwogerera mu muntu omulala oba omuntu Washington aligwamu ekyeddalu n'avaayo n'ayogera tetulina gwe tunenya tetulina gwe tusalira musango gavumenti yatuwa Troy investigation neffe twesiga statement ze kuba obujulizi tebukwatagana naye buli eyalimu bwe bemugamba nti Mayanja family ebiki nedda ekyo nga family ya Moses tukyogerako era tutambula nabo era buli mukolo babeerawo tata wa Mayanja abeerawo ne maama we ne bamayanja bajja ne wizo twabadde naye ne Frank ali mukwano gwabwe ebyo oli bwengambye Washington bwali gwamu ekyeddalu n'ayogera bwetandika okupiininga abantu gundi nawe Kookie oyinza okuba wali obimanyiiko n'osirika nga tetumanyi nga oli wano weekazi ombuuza okitegeera kye ŋŋamba nti oli bw'ayogera tusaana okumanya gw'otasuubira lwaki Lilian avaayo n'agamba nti olunaku lwe mugamba nti Mose lwe yafa si lwe yafiirako naffe bwe tumanyi si lwe yafiirako tetwesiga mawulire ago naye kyekiri ofiisi ekiri mu mawulire kye baalanga ensonga kyekikuza naye teri mu mativu ggulira eryo Lilian tali yekka naffe tuli naye ku ekyo tetulina ne buzibu naye Lilian tetulina jase tulina obuzibu naye kuvaayo okukiraiminga nnyo ng'omukyala ate nga si wampeta kuba buli omukyala yazalira radio alina equal right okujjako nga waliyo gwe yateekako empeta nga tulaba
okategedde naye mwenna abataataleka kompeta nga mwamuzaalira muyina ekitiibwa kye kimu tosobola kukireiminga kusingako ku banne. Antono Muyembe ayagala kukireiminga copyright. Kireiminga copyright kulimba lwe yayimba ne Moses Radio nga balina endagaano nti right copyright nzikuwadde. Kale ate omukyala tasobola kureiminga copyright nga waliwo abaana osooka kureiminga on behalf of the baana naye tosobola kireiminga wekka okuggyako nga Frank ng'eyasigalawo ku lw'abaana abo akungaanyiza abakyala bonna ne bamuwa abaana oba abakyala ne bakiikirira abaana baabwe. Tasobola tuba na Lilian muntu omwakola decision kuba radio yalina abaana abalala okategedde nti Frank yalina okutuulawo mu makkati so omukyalo omu kuba ajja kuba best ku baana abalala. Frank alina otuula wano n'abagamba nti abaana bonna weebali bamama waabwe bazze twogere ku nsonga eyo tugimalirize. So Lilian muntu ki singa yazaala abaana balino okati waligamba Lilian yalina abaana bokka era balina right eyo. Ngamaliriza n'ekino yesebo ani alina obuvunaanyizibwa ku bintu bya Moses omuli music we because ku YouTube atambula mulimu million views ani alina okulisevinga sente ezo ne properties yali Entebbe ne wano ku Neverland because wizo Neverland yalinga ya taking over ennyumba za mugenzi bagamba yali alina ennyumba ez'enjawulo zibanga rentals ani azisolooza. Kati ekintu ekyo kya family naye kankuddemu ebitono byemmanyi ekisooka Moses Radio yalina munnamawulire owuwe gwe bayita Katende era yavunaanyizibwa ku bintu ebiri personal ng'ennyumba na biki yalina information eyo. Katende woolaba interview eno yita bannamawulire okiryalinga ekintu ekyo kuba kitumenya. Kati ekirala ebyennyimba ku UPRS yali gyesitalingayo maama we nga next of kin era Frank yakwatanga maama ne bagenda ne babawaayo akantu nga bosobola akyaliwo naye kati gyendi nga director UPRS teddanga mugaba ssente okitegeera. Dr. T ali atenga muyimbi. Dr. T naye gwe oli mu nsi ki akakiiko kaayiika gavumenti neronda akapya kwendi ne Wisdom Kaye ne Julius Essanga ne Justine Baasi ne Peter Ntege ne bayitako n'abalala 5 ne tuweera mu 11 bateera 16 ne tuweera 11 kati ate eyo tiyali gyesitalinga yali yanimba bazoba baana yali gyesitalinga maama okitegeera. Tetunafulumya ssente era tewali zivaayo. YouTube eri mmanya ga Wizo ne radio era Good Life yegimanaginga si family simanyi olina kubuuza Wizo olina kubuuza Wizo endagaano ya radio ne Good Life gwogimanyi teri nawo. Kati gwe munnamawulire obulaga nti wali bias gutambula ogende buuze Wizo nti kyano ya mwana Wizo wali omulamu ate gwokuba afuna ku ssente ez'omubuuza ne amanaginga channel nase tebazikola batya akubuulire ye mama yetazikiraiminga abuuza Wizo kuba ate Franka yene ne mama bayinza okuba tebalina kye bamanyi naye Wizo ye muntu omutufu atakubuuza ekyo kuba is one of the beneficiaries ku YouTube account ye ekyaliwo yenze kennyini mu foundation webawe erinze wendi wemba wendi kati foundation lwaki abantu bagamba bateriiwo bakiki Lumne General yogera n'agamba twetaaga foundation bweri ne olwokuba nti twagitandika mu mazima era mu mpola mpola tukyazimba nzimbe era bino bye tukola bigezaako okuteeka erinnya eryo mu matu g'abantu tubenga ekisaayo kinaatuukira nga tukikubye nga abantu tebagyekanze bwekanze kuva eri kuba okimanyi tubadde tutandula nammwe kuva bbanga kati emyaka 6 nga tukola story eno first Feb tubeera kagga twaliwo mu kulwane mu bintu by'omusango naye weetuli tukolako bye tusobodde olw'obusobozi bwaffe paka bwe tunaafuna mu abakuki ne mugamba aba foundation obukadde 5 obuubwo mujje twogere tulabe budget yammwe kugamba tetunafuna busobozi obwo na muntu akola ekyo naye nga ffe weetuli era tukolako bye tukoze eki bye tusobodde. Yes, abasinga foundation ziba z'amaanyi nga nannyini waayo akyaliwo naye omala okuvaawo nga akola ki nga nayo enafuwa maanyi naye ekansubire yo ekyagenda mu maaso. Kati ekirungi kyerina eno ate Moses Radio Foundation nti ate teyatandikibwa oli nannyini linnya yatandikibwa ffe akabonero akalaga nti tekimwetaagisa ye kubanga taliiwo okutambula lwa nsonga si ye yagitandika ffe twagitandika era tubasuubiza nti temutya nti oba ejja kugoba ki wabula ffe buli mwaka tulaba nga tweyongerako ssebo tejja kugola nsonga oli si yagitandika ffe twagitandika. Foundation eno eyambiramu n'abaana b'omugenzi foundation eri bweti abalaba Kookie kambabuulire ekyamazima foundation ebigendebwa byali 3 era bitambulirako ekisooka kukakasa nti tuteeka value mu content w'omuyimbi gwe yaleka tumwagazisa abantu ne generation ezijja zimunyumirwe zimuwe respect. Ekyokubiri
okuyooyoota n'okuyambako okulaba nga we yeebase walabikako bulungi. Ekyokusatu okuyambako ku well-being y'abantu be yali alinako obuvunaanyizibwa okuli abaana ne nnyina ne baganda be nga Franka. Kuba Franka musajja mukulu era yeerabirira nfakiti n'ebijja yasinga obiyooyoota ku busente bwe. Naye ebyo ebigendererwa ebisatu ebyo. Ekisooka twakitandikako ekyekifo. Era Kiwanda nze kennyini mwandaba ku TV nagenda ne mu meetinga n'asituka najja ku 1 February 2020 naggulawo ekifo. N'atusuubiza nti ngenda bateekako ettaffaali ekifo kino kikole ki? Kifuuke kya bulambuzi nga kisikiriza buli omu. Era ategedde ensonga yaffe olwava mu COVID ate nga bamukyusizza. Kati obuyinza bw'alina ate ng'owa Buganda, chairman wa Buganda ow'NRM, ate tasobola kulobinga nga bwe yali minisita luli mu industry eyo yennyini eya tourism. Kati teyalekera ono mwejera. Ate gwe yaleka atabitegeera bulungi twakasaba appointment nga nkuba essimu kwa permanent secretary biki naye nga ate tebiyitamu like tebali active nga Kiwanda bwe yali akitegedde. Osanga naffe tulinamu obunafu manyi si kirungi okukuba abantu bakola mirimu gyabwe. Obukuba nga tukola follow up y'amaanyi ku ministry oyo omupya. Naye bwe tuva mu eno event this time tugenda gatumukyalire tumulage bulungi tumugaye twagala obudde obusingako ku bwe watuwa luli otegere ekintu kyaffe. Omugenzi yafanga ayina essomero wano. Abaana abo teryali liri ng'essomero yayinamu abaana be yali ayambako. Bo baddawa abaana gye bali era abamu twabakyalira naye nga tugamba nti ffe obusobozi bwe tulina omugenzi si bwe yalina. Ffe tuli foundation yenze foundation ntambuza na bigere sinadda akagaali naye njaga ekintu kyenkola kinene nnyo kirungi naye nabagamba mulinde bwe tunaddamu ne tufuna obusobozi ng'omugenzi bwe yalina tujja taking up project yammwe era abamu ne beetetenkanya naye ffe tujja nateekamu abapya abalala kuba ekigendwa kyaffe kiki kinene kinene ekitaaga ssente yesebo. Awe nyine tugya kuddako ku mukolo. Yesebo. Always tumanyi okucelebratinga omugenzi. Tugenda ekagga netumusabira ne tusulayo ne tuvibinga ku nnyimba ze mu bbaale ne Kampala oba mu bitundu by'enjawulo mu ggwanga munsi yonna ne bakuba music we. Kino ekintu kuluna enteekateeka eryeti. Kati nga bw'okyogedde mazima bwe kiri tugenda gera tuvibinge 31st ekiro mpaka ku makya tufune emmisa emisana then tuwe omukisa buli muntu agala okwogera ku Moses akole ki ayogere kubanga bannamawulire mujja kubeerawo era mujja kukwata statement seezo maama ayogere buli omu ayogere. Tendo tumala ekyo abantu balambula officially abagala okuwaayo baweeyo abatasobola era tebajja kuwaayo kuba si byakukaka. Then abantu era bavibinge mpaka olunaku olukola ki kuba kintu kya family like tekiriko pressure kiki bulungi waliwo yatuwadde ssente atwadde ku pressure sigama abantu batusuubirayo ssente tugenda kuŋŋaanya era twabinyonyeremu edikenzi yatugambye nedda ngenda bakwatirako ngenda batwala gye tusobola okujja akasente kabayamba okola ekyo nga kiri massive naye nga si byakivu tufiirawo bizinensi biki nedda. Abannayuganda abamu baali balowooza nti waki tebanga concert kituufu nga ne tugamba nti tutadde lugogo gani ogenda ekagga kituufu. Kati gwe muganda wange oli munnamawulire njagala kutegeeza ekyo ekintu twakiteesako nga twakatandika tutukole concert eya birthday ng'egatta wamu naye nze ne Franka nti bwe muleeta ekirowoozo ne mukiguza omuntu abazzeemu obuzi oba omuntu azze ate oluusi abavuga speed nga temugisobola ate ono alina vibe ennyo ne ssente ziteeka ekirowoozo tazirina okategedde naye ebirowoozo ebyo weebiri n'ekirowoozo oba okireese olwedde jangu n'omuntu asobola otukwatirako otutegeka ekyo kubanga ffe aba foundation tetunnafuna busobozi obwo naye nga nakyo weekiri mu budget mwekiri mu puroguramu yaffe yes kibeere ng'olunaku olubanga lwa kivvulu era nga kibeera kaga kubijja wennyini tuzimbe stage ng'eri permanent nga ya performance naye tetulina busobozi obwo kuba kati n'ekifo ekituuse wakirabako emyaka ng'esatu emabega naye kati oyo Franka yakiriko buli kimu ne tumukwatirako nga tusobodde naye tetwagala kifula nnyo kya bizinensi abantu bajja kitwala bubi naye gwe alowooza nti olina ekirowoozo n'obusobozi gwe jangu oterekewo ettaffaali yes. Obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda neyanzege twebaziza bannayuganda mwenna kukweyanziza okubanga osobodde okukola emboozi eno bannayuganda 1 Feb tubeera kagga tusulayo 31 ne tukeesa naye mbasaba mwagale nnyo music wa radio tusobole omupreservinga tulage abaana abalijja nti twalinako omuyimbi ow'amaanyi gwe omuyimbi ali eyo toddamu kweyitawo akabi mpaka ng'okoze moze radio kye yakola
bagamba zalina ennyimba over 800 ezaali nafuluma ezo zani ani azivunaanyizibwako oba mwazitoa buli studio yalina endagaano y'enjawulo ne Moses ate teyali written tosobola kugenda kusoominga studio nti obanja nnyimba. Ekyokubiri alina ennyimba ze yali yakireiminga nti aziwandiise ziri mu bina era zo tuzinako zale bwezi tuzimanyiiko nga mwe bali ne radio tetunnakumaliriza nteekateeka kulaba bagabana batyo kitegeera naye kyeŋŋamba nti waliyo content ali wabweru gwatandikire yalinga nga gwe producer amuyina tetumanyi tegeraganayo na radio gye mwalina okategedde kati ekintu ng'ekyo gwe tosobola kusitoominga studio eyo gikoleke fujjo kuba tegeragana yatokola ki kayate katende yalina obikola nga looya fe aba foundation tuli mu preserving tetuli mu enforcement okitegedde katende aveeyo akolagane naffe alabe ekyo tutomuyambako kuwaffe tumanyi katende nkuli munnamateeka ne bw'omukubira alina engeri gyahandolingamu ebintu yali professional okitegeera mmwe mulina okuteekawo embeera bannamawulire mumuteekeko nti gwe wakola biki radio yakweyisa biki yakulekera biki naki yita abaana bayinza okuba yabayita dda nga tewali kamera ne bateesa okategedde ffe nga tuli mu byamawulire yaali mu byaddala nakyo kisoboka kale neyanziza nnyo obudde bwonna nsonyiwa okukulubisaawo naye ng'abalabi ba Kookie Promotions mbasuubiza nti omanye bagamba amazima newegekweka gatya gajja kamaani ne gazuuka kati so amazima sepulingi ogituulako ng'ekola ki ogivaako ng'eyimuka kati oyo yenna ali mwaga amazima ag'okutegeeza bannayuganda nti enfa y'omugenzi yali bweti ebintu by'omugenzi biri mu mbeera bwe biti kino ogundi yakifunamu kino ogundi yalyamu gajja kumala gazuuka newe gali ba myaka 3 ate abaana bali mu kkula bajja natukeesera nga vibe yaabwe nnene okuzuula amazima ago ate gye bakoma okkula n'obuyivu okitegedde kati ffe tetufaayo amen ffe tukoleko kisobodde ebisigadde Katonda y'amanyi amen